mukwano gwange Ray, happy birthday. What was his name? Yaka, you look gorgeous. You look fantastic. Olinga chakulia. Wabadde ne pati ne mama wo. Oh, all looked good and amazing. You looked fantastic. Wabadde wakabi. Naye Ray. Okujjanga mu kamera ne weeyogeza ebintu ebiri bogasi oba ofaaki nalabye olinga akaaba nti bafumbe maama wo nti alinga jjajjaawo kyokka ate semutayimu omutadde mu kamera era nga woolaba maama wo era alinga jjajjaawo, which is not bad because nange ndi jjajja kati maama wo nange who looks more jjajja. In any case oyinayo omwana kati kitegeezera maama wo jjajja omuntu era wagamba jjajja why are you beat ekyo nakyo kikukaabya bantu someone comes out and says your mom you touch my mom I told you I don't take nonsense my mom ndeka naawe kati you didn't kill anybody. Abantu bayogedde ku maama but you didn't kill anybody. Why are you always giving empty impression? I told you I situated stuck on silence. I text my mom. Ekyo tagala bamwogereko. Ndeka naawe mukwano maama omutadde mu kamera gwe wennyini gw'omulabisa owoza bamuyita jjajja naye nga bw'omutunula mu reality naawe. Why are people explaining themselves? Twakulanga mama wake mwakala nnyo twakulanga embeera n'emukubanga ali bubi. Of course kubanga si engineer si pilot enkumbi ekaddiya. Yes, it's like now my sister and uncle and mwagala nnyo mami. Let me tell you this, so long as I'm going to live I'm going to love you. Mama of course era gw'olina okwagala. Why are people doing obvious things? Tablik, I love you so much. Of course, it's my dad. I must love him. Why are you saying the obvious? Ekitegeeza gwata yagala ndabika maama wo gy'alabika. Wandiyagadde alabike bulala. Yes, you're doing a disservice to this woman. Omutadde mu kamera, then you are talking rubbish against her. Kati waliwo kye tuyita disservice. Let me tell you. Omuntu bw'agamba nti oyina siriimu n'onyiiga n'otandika okugenda ng'ogamba abantu agambye nina siriimu kitegeeza gw'oli mu kwekolako disservice kuba gw'oli mu buulira abantu. Kati here comes a comment which may be not good about your mom. Okoze press conference oyisa abanamawulire era no you abuse my mom. They don't know that mom is katonda wa kunsi. Kwegamba gwososo kitumanyise ekyo fuga tutegeredde ku maama wo nti mama katonda wa kunsi. This rubbish people know. Bali ku Facebook kuliko ba sadist bato babulire ebyo kati si gwososo yabulira. They don't know that mama is Nedda mukwano, please. That was not called for. Tekyetaagisa kubanga gwe otaddewo maama ate maama gwogenda buli woyogera nga bamufunza naye nga reality era olaba maama era maama jjajja.